kino nkyogera woli era nkyogera mu lugero baba nanone ekiro nze mpagirani Kyagulanyi amanya gange nze momo ndi journalist mbadde nsaba buli alabye vidiyo eno bafollowers bange musharinye vidiyo eno etuke ku bannamateeka etuke ku ba investigative journalists mama waffe bamuse mama waffe yabadde agenda ku clinic afune ku ddagala tetumanyi oba bamuwambye agenda oba bamuwambye akomawo oba bavubuka oba basajja ne bamutwala mu kasooli ne bamutta ne bamala ne bamwokya abantu ababadde bagamba balabye bantu nga badduka mu kasooli ne balowooza oba baba kwokya kasooli wa mugagga wa landlodi kumbe baba kwokya maama era babadde bakyamokya tebakoze ki tebamumaliriza teyayidde yenna kati omuntu agenda otuukayo ku makya ng'asanga omuntu ng'akuba endulu ng'abantu bajja okuzuula nga maama naye nga n'ekiro basuze bamunoonya nga tebamulaba ne bagamba kale nga bakubira abantu ab'enjawulo bagamba oba yasuze wagundi kumbe maama nga bamuse nsaba bannamateeka ba investigative journalists muveeyo kubanga ekyatuuse ku maama kisobola otuuka omuntu omulala ku kyalo awe nabbingo kisobola otuuka ku muntu omulala maama tabadde na buzibu maama babadde bamuzimbira amaduuka mwajja osolooza akasente n'amaka kitalo nnyo era kitalo ddala nga wawulidde statement y'omukyalo oyo statement yagikola juzi wano eno naye kyanaku nnyo okuwulira nti yatemuddwa tebanamanya nsonga ki oba yeekusiza ku byabufuzi naye nga wulidde muwala we nga annyonnyola ye yattiddwa yatemuddwa ate ne bamukumako n'omuliro mawulire ganaku nnyo nnyini ddala eyo si ye Uganda gye twandyetaaze nga tuvuddeko emunange kyaddaaki mbu ababadde babanja Seekakiti ssente waliwo omusiraamu avuddeyo n'agamba nti buli omu ayagala essente ababadde babanja motoka awaliwo Seeka avuddeyo n'agamba nti buli omu ng'oli owulira nti bulijjo obadde obanja motoka gye mwasondera Seekakiti nti gwe kola screenshot ey'essente gye wateekako bamusindikire abe nga azikusindikira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannayuganda mwenna ababanja Seekakiti emmotoka yammwe gano mawulire gassanyu nnyo gye muli tambuza vidiyo nyamba nkolere ekintu kimu tambuza vidiyo netuuke ku buli munnayuganda yenna kinkolere nga muzadde mulina amawulire gassanyu aja omu Allah gwe yakenja n'agabira ssente ze yavuddeyo n'angamba muganda wange gw'omu ku bantu abalina amaloboozi era abawulirizwa ku TikTok kuno saba ontambulize message yange eno haja agamba bwati buli yenna eyavuddeyo na complaininga nga yetaaga nga agamba Seekakiti abaddize emmotoka yammwe weereza screenshot ya ssente z'emmotoka ya Kitize Wasonda aja ngambi aliredde okuziddiza buli omu eya complaininze era ngambi ajja kuba musanyufu nnyo nga message yensenzo omuforwardingira nga yakaviniviri nyanja bivundu sebo mukulu kaliviniviri nyanja bivundu leta screenshot yo eya ssente ze Wasonda nga ogule emmotoka ya Seekakiti aji aliredde gwe ginsindikire nye muforwardingire akasente akakuddize omulala chali wange wawano Dubai nawe aji yakutadde ku list naga nawe bobo ina screenshot jinforwardingire jinsindike nye muforwardingire nawe akasente kakakuddize omulago yangambi yabadde ani ono bawashera Gashumba ani Franka Gashumba sebo mbu nawe bobo ina essente ze Wasonda ku mmotoka ya Kiti nga kuosinzira okumanyira abasiraamu n'obusiraamu otukogerageranya na mugongo ku Makka ne Madina nawe yagambye sindika screenshot ey'obusente bwa Wasonda kusendera ku mmotoka ya Seekakiti bukuddizibwe kubanga Seekakiti yalabisenga tali redde ku stoppinga kwogera mazima ye gamanyi tali redde so bwe kiba nti emmotoka yensonga lwaki temwagala ayogere mazima ye gamanyi it's better ne mukima motoka yammwe oba ne mukima ssente zammwe abazeetaaga Seekakiti ne musettinga free okusigala nga yogera amazima ge gakola ki ye gaalabanga ye
message ya haji yangambye nzije mbakole ki mbategeeze ni wano nidde mu comment section okulaba screenshots zammwe eza sente ze mwasindika nga musone muraka sekatiri zifuadingire haji abo sente zammwe insha Allah. Satengo nakolekula mnange badde mazalibwa ga sister wa his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga mnange gabadde masanyu merere era we batyo ne tubalabako nga bali banga basharinga ekyeggulo. Baby, nagukunda my sherry, kwaitina na sweet kati. Era nga tweyongerayo ye omwana mulenzi Waikibenda Kyadachi yavudde ku luggya era bw'atyo bwe yasazeewo n'abanga mwana muwala amusaba obufumbo era bw'atyo naye nakkiriza. Tugendeko ku budget y'eggwanga Uganda. Yes, bavuteyo kubanga munange bakutema atemera budget y'eggwanga naawe otegeere mu lulimi Oluganda lw'osobola okubanga buli kimu otegeera bulungi. Bye bino ebitonotono by'osaanye okutegeera ku sente zigenda mu URA direct URA batoolerako ne wa university ino okwogera tugenda kutuwa ne bakwatako kasente ne bazikiwa twagala kugula baasi ne bakwatako kasente so abaana ba university bonna za government basasula mu URA kakati government nno etunulidde nnyo URA kubanga taxes ky'ekintu ekikulu government mwejja sente esobole okufinansinga budget yaayo nsomye obutabalika 10 zonna ze batubanja zivudde kubeera nti budget yaffe wetuuka sente tetuziinaawo kati nga nkugamba you have less than 50% of what our budget needs kugaye twetaaga trillion 7.2 kyokka tulinako trillion ezitawera 10 kubanga basomye nti less than 10 trillions tulina trillion ezitawera 10 kyokka twetaaga trillion 7.2 singa wabeerawo ekintu kyonna ekijja nga tetukibaze mu budget bagenda kuyisa budget endala. So eno budget gyolaba ekoleddwa ng'ebintu byonna bigenda tambula bulungi mulimu bye batasobola budgetingira kati ng'okuddamu okulonda singa okunda kubeeramu ebivuyo ne kuddibwamu eyo budget baba tebagipulaninze ezo sente ziba zakwewola kati nalukoola bakuba akalulu kagenda mu kooti akalulu bagenda kaddamu first of all ne Ssegirinya bali tebasuubira nti agenda kufa so Ssegirinya okufa kitegeeza Kawempe eronze emirundi 2 kyokka egenda kuddamu eronda ogwokusatu ezo zonna ssente singa bagamba nti covid yazze nga covid tulina omulwanyisa tulina ogula ziddabo kabini ezitambuza amalagala ga covid
ekitegeeza nti tuba tulina okwongeramu mutuli 7.2. Tusabe Mukama oleme kubeerawo kizibu kirala okulonda kubere kweko. Mujjukire okulonda kwa president kwa mwaka gujja era okulonda okwo singa walemererwa okubaawo afuna 50% kuba kulina okuddibwamu. Kenjagala musinga okutegeera keekano omusajja wagambye balina NRM manifesto gye bagambye nti ya 4th National Development Plan nga NRM egamba nti mu biliyana bajja basobola okukola ebiliyoni 5. So baplanning emyaka 15 paka 24. PDM ne wealth creation bajiwadde 1.059 trillion. Eza PDM banaye mujumbire PDM bajiwadde trillion namba. Atenga Uganda Development Bank mbadde sinajiwulirako. Uganda Development Bank UDB bajiwadde 1.5 trillion nga bagamba nti eyo nno ewadde abantu emitwalo 5.15 emirimu. UDB nange mumpe ku mulimu. Nasoma nadala badde beebuuza government etukoledde ki. Finance Minister asomye government kyekoledde eggwanga. Ekisooka agambye nti government yalese peace, security of person, property and political stability. Omuntu asobola otambula ne miliyoni y'essente nga teri amukutteko kye bayita security of person and property. Political stability nti tewali ntalo. Achievement number 2, economy has tripled. Agambye nti economy yaffe ekubisiddwamu emirundi 3 paka ku butabalika oba trillion 226. Agambye tugraduate nze ng'eggwanga okuva mu least developed countries. Era kati sawa zino tetukyabalibwa mu mawanga agatannakulaakulana. Ekyokuna agamba nti life expectancy. Government eyambyeko abantu okuwangaala ennyo okuyita mu mirembe n'okubatuusaako eddagala n'ebyamalwaliro. So government eyongeza life expectancy y'abantu okuva ku 50 years abantu bali bafiira ku myaka 5 paka ku myaka 68 life expectancy weri olunaku lwaleero. Mu kyokutaano agamba population living within 5 kilometers radius of health facility. Amalwaliro gabali mu kilomita 5. Ekitegeeza nti woolwala osobola otambuzaayo ebigere okutuuka ku ddwaliro lya government yaliri okumpi. Income inequality has declined. The income gap has reduced. Enjawulo wakati w'omugagga n'omwavu kati ntono. Agambye number 7 nti chorus atuukira ddala ku borders zonna eza Uganda. Sawa zino osobola okuva wooli n'ogenda e Kenya, eggulu, n'ogenda all borders. Agambye sawa zino osobola okuva wooli n'ogenda ku borders zonna ezeetoolodde Uganda nga tokoonye ku ttaka. Number 8 n'agamba nti 57% access electricity. Abantu miliyoni 25 basobola okufuna amasannyalaze ewaabwe. Agambye nti internet esobodde okutuuka ku bantu 53%. Ekitundutundu ekisinga ku population ya Uganda kisobola okufuna kati internet. Kitegeeza abantu miliyoni 25 basobola okukozesa internet mu Uganda. Kati gwe wa business ezo start ziba zikukolera kubanga bwe kibanga abantu miliyoni 25 government egambye basobola okufuna internet. They have internet access. 53% have internet access. Ekitegeeza nti gwe business yo bw'ogiteeka ku internet 25 million basobola okulaba by'oba postinze. Ku number 10 agambye nti economic diversification from 3 L's which is cotton, copper, coffee and 3 T's tobacco, tea and tourism. Agambye nti economy kati esobola okukola ebintu ebirala okuggyako cotton, copper ne coffee oba tobacco, tea ne tourism. Nti abantu bakola ebintu birala bingi nga mulaba abali mu forex, abali mu crypto, abantu bakola ebintu bingi ebita ssente kye tuyita economic diversification. Ate nga tuvuddeko eyo tuvudde mu budget y'eggwanga era nga ndowooza buli kimu okitegedde kubanga olulimi bakozesezza olwo lwennyini lutegeera obulungi. Nga tuvuddeko eyo munnange ono ye atawukidde Honorable Betty Nambooze. Waliwo statement gy'agenze n'akola n'agamba nti akalulu ka 2021 mwakola bulungi. Awo nno we wavudde obuzibu. Tuwulire ku bigambo bye agamba ki. Abantu ba Buganda basaba mu ngero okunyiiga basaba otambuze enjiri ya protest vote. Okwekalakaasa okwe tugenda musikwa kuba mayinja protest vote. Sikwa kugenda ku nguudo wazira tugenda kwekalakaasiza mu bbaafu. Tukoye embeera embi, tukoye okutulugunyizibwa, tukoye ekiwamba bantu, tukoye ejjogeri mu ggwanga. Kwe kwekalakaasa kwe tukola ki? Mbegayirira abantu b'emukono mu kaluka 221 mwakola bulungi nnyo. Mwawangula ebifo byonna.
mutambule nga ttiimu. Honorable Betty Nam. Mu bigambo byayogeddeko agambye nti naye wovaayo n'ogamba nti akalulu ka 2021 katambula bulungi nti naye nga n'omuntu gwe mwasindika yakoma mu kkubo teyatuuka nga n'olunaku lwaleero mukyayayanira obuwanguzi bwammwe naye n'ovaayo n'ogamba nti byatambula bulungi agambye nti awo obeera toli mwenkanya ng'omuntu gwe mwalonda tebaamukkiriza oba tebaamulangirira ti naye n'ovaayo n'ogamba nti katambula bulungi ti mu butuufu obeera toli mwenkanya nti obeera toli mwenkanya awo ku sayidi emu obeera nga ali selfish nti watunuulira ggwe nti ekikyo kyayitamu omulala ne waafiirwa tolina wookolera losi nti awo ndowooza nti naye ng'ekinene kyekyo ekyali ekinene ekyagaana twanditwalisuubira nti oba oliawo singa kyayitamu wandibadde oyogera wasinzidde okuba nga ayogera statement eyo gyakoze nti mwakola bulungi mu 2021 naye nga mu 2021 nti n'omuntu eyayitamu tebasobola okuba nga bamulangirira nga yakoma mu kkubo weebale kubanga wekumidde ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo
tovaawo bikyali bingi nnyo tuula butuuzi kalira nywera tokomawo